والأرض وعشيا وحين تظهرون. Okusara kw'abatabridge kwakorerwa mu zigito gwa mairi ibira ishomero ryabe rya Madrasatu Nusrat Islamic Primary School kandi kwayebemerwa Sheikh Mirad Karuma orukuru ga kitebe kikuru cy'obusiramu bw'abatabridge mu Nakasero Kampala. Allahu Akbar. Onakulo kusanyuka no kujaganya. Qala Allah yagamba tqul abantu bagambe qul bi fadlillah urecho Allah chaba wadde fabidhalika falyafrahu echo Allah chaba wadde musanyuke huwa khayrun mimma yajma'un. Okusanyuka tuli munaku lwa Eid lunaku lwa kusanyuka bera alabirwako abasiramu bonna tosemberera obwenzi. Njogera ku mukazi, njogera ku musajja, njogera ku mwalo omuto, njogera ku musajja omukulu, njogera ku muvubuka, temusemberera obwenzi. Sheikh Karuma yahiga abasiramu kwehara kwegito mu bibina bw'eddiini bwingi obutarukwikiriza mu ddiini y'obusiramu. Abantu bakubiriza okubeeranga bewala okubeera nti begatta mu gurupu ebitayinza kubanga bibafuula ab'obuvunaanyizibwa. Mashallah tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abasiramu abawo bulungi era abamazeko Eid yabwe mu mbeera ennungi inshallah. Sheikh Ahmed Senyange amiru w'abatabridge cyo mu Burengero bw'Izoba yashaba government okutaho program zo kubingo bworo ezitari mu kushashura amagoba. Aho icyo ngera ku kwanangiza abasiramu wana himuri tukwatanise tukorera hamwe kandi turenda government bye kugamba ni twezumbemu tukore imirimo y'abanga kandi government eri kubine imayiti. Umugandi amuzikito gwa Nyamitanga Sheikh Hashim Bashir nuwe yayebembera kusara Eid al-Fitr kandi yatabarisi abasiramu abo kwikari Eid yo mwaka ogu. Allahu akbar Allahu akbar. Eranti more sesanyu ku mitima jammwe ne ku byenyi byammwe ne ku bantu bammwe lwaki Allah tutegeeza mu Qur'an atanti kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Banna yo muntu yenna asanyo kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kyonna kyaba amuwadde kyaba mutuusizaako alaga essanyu wabula ate tolina kubeera nga olaga kunyolwa ate nga Allah akuwadde ekyengera. Yabashaba kuzaguza Eid n'obujunanizibwa kandi batwaza inkoko babiri batwaza omubwire bwa Ramadan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mazima okusanyuka okw'amazima hiya farhatu bi ta'atillah kwe kusanyuka okulima okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi nnyo babadde mu Ramadan nga bali nga be basibye olunaku olwaleero bagenda kubeera nga bava wano n'okubeera nti bamaze okubeera nti bafuna ekyemisana kyabwe ate babeere nga basanyukira mu haram. Ngenda kusiima abasiraamu boona ababasize kusiiba ekisiibo eki. Ekyo ekisiibo n'ekyomugisha nikireetera abantu kugira emico emirungi. Kusiiba abasiraamu tubatukyerire tubantuyamba konka ebyo tubikukoma mu kisiibo tukomezemu tubikore na n'ekisiibo kyabwa tukomezemu emico egyo niyo mico y'obusiraamu. Inda Aidan Bataringa ya na Fred Turiachara Kabango.